Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kudakiika musanvu zokezise kusaawa ennya neera tukwanirizaako ne tukwebaza okutuulirizawo nawe osinzira ayinza omukugulu kuno kuno olwe Sunday tubanirizaako mwe n'abasinza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutuuliriza wonna wooli nga otuuliriza era ng'otugoberera munange tukwebaza nnyo nyonyini ddala. Sabiti ebeera mpanvu tujja ne tugiwunzika bwe tuti Gulf team eya Pal FM mu bingi bye tuba tukutuusizzaako by'owulira wali mu programu ya Mpulidde Kamenya Inside Story Pal Magazine atujja ne tuwunzika na alipoota na mutaayika nga tubaako ensonga emu weeti gye tuvunula n'ogitegeera bulungi. Abafunye obuzibu Sabiti eno tubasaasirako nnyo abantu b'ekiteezi twongera okubasaasirako nyonyini ddala olw'abantu abafiiridde ate nga bakyaliwo nakakati nabyeko poliisi ngega nti basubira abantu nga 28 bakyali wansi weewaawo. nze omu ku balabanga ensonga eyo abantu abagikwata mu ngeri y'akasoobo, ensonga eyo ngeri gyakwatibwamu ng'olabanga etalina nnyo makulu. Waliwo omuntu omu yabadde awo ku mukuto gwa X n'agamba nti akaseera kano abakulembeze bonna mu Kampala bano simanya bameeya bakansala baani ba MP ku disaster eyo engeri gye yagwamu awo ekiteezi bandibadde basula mu tenti bonna ne bagamba nti katuve maka gaffe katugende tukampinga ekiteezi. Naye munnange tebaliyo, bali ku birala nnyo bakulembeze bandibadde bateekaawo kubanga eyo disaster ali nnene ate ng'oluusi yali muno obulagajjavu. Wandisuubire nti abakulembeze mwandibadde musulaawo mu tenti okumala omwezi mulamba nga mukampinze awo, naye baabivaako dda, bali ku byabwe. Poliisi egezaako okola gyeyo abantu nenoonya ne babula ne butrakita butono. Kati embeera eri awo abakulembeze kino kibakwatako temwakola kimala okuziiza ate era ne bwe kyabaddewo era temukoze kimala. Lwakubeera munnange abantu babalaba gwatire munaatera okudda mu bagambe nti kino nakino ngera bwe mwatandise okuba ebipande bw'oyita no ku streets za Kampala ebipande by'abaana byabufuzi byatandise dda okugira. Era munnabyabufuzi bw'oba oliyo bw'onaalwawo okuba posita ogenda kujja nga tolina bw'oteeka ebipande. Kakati biyitirivu nze gye mpitirayitira ntera okubiraba lwakuba nti mbeera nnyo wano ndaba nnyo ebipande bya red ebyabeekavula ekusinga ebirala sofa. Naye nga munywanyi bwana Kalule Sulaiman tukusaasirako okufiirwa maama ne tubasaasirako abafamire mwenna. Wali ezirobwe Kalule Sulaiman yafiiriddwa maama, twongera okusaasirako Mungu akugumye. Seeka Kakeeto naye twongera okusaasirako olw'okufiirwa omutabani Seeka Kakeeto ke tukola naye wano, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampuliriza ali mu kiraasi ya lipoota na mutaayika webale goberera ku mulundi guli twamaliriza ku Sunday wedde twali wano nga tumaliriza ffenna atwali tumaliriza seri yaffe eya Hiroshima Nagasaki. Ekyamazima tetuyinza kubanga buli kimu kyonna twakikuleetera era ebaayo ebisigalayo, naye twalowooza nti ebisinga obukulu ku Hiroshima Nagasaki wabitegerera n'embeebaza olw'okutugoberera ku mulundi ogwo. Nensalawo ne mbagamba nti tujja kutambula n'ekyo kimunaba mulonze kimwagala tuddeko. Era abaasinga okusonga wangi bagamba nti tutambulire nnyo mu bulamu bwa Ssaabayaga Pablo Emilia Gaviria Escobar, engeri gy'atambuzamu bizinensi y'enjaga, engeri gy'afuukamu ow'ettutumu, bamulangirira nga narco-terrorist. Azimba ekkomera nga yali ezimbidde nga ligenda kusiba ye, ayingira ebyobufuzi n'ebirala bingi nnyo mu bulamu bwa
Pablo Gaviria Escobar tetujja kumwetegereza nga ye muntu okusinga, tujja kwetegereza okusinga byakola. Pablo Gaviria Emilio Escobar nga tugenda okutandika naye, abasabye nti gwe tubatandika naye ndowooza mwe mwasinze okuba abangi, then bwe tunaba tumumaliriza nga tulaba ekirala. Naye nga situnaba yadde okutandika Escobar ono, njagadde nsooke nkubuulire kino nga tugenda ku Escobar, Omukolombia Escobar Pablo Gaviria. Omukutu oguyitibwa The New York Times gufulumira munda mu ggwanga lya America, gye bavuddeko baliko abantu be baakolako okunoonyereza ne bakkiriza nti abantu bano omuli ne Escobar be bantu abakyasinza okubeera most dangerous mu byafaayo by'ensi yonna, nti kasookedde nga Katonda atonda nsi. Mu byafaayo bino ebiri modern tewali bantu baali bamutawana kwenkana bano, baafulumya lisiti awo. Lisiti eno nga mulimu ne Escobar, osobola omubaliramu omu ku bantu nti abakyasinza okubeera ab'omutawaana mu byafaayo by'ensi yonna Escobar kwali. Kati lisiti eno bwe yafuluma baatwaga Adolf Hitler. Oyo alondebwa ng'omuntu yasinga okuba ow'omutawaana mu abo bonna abaali babadde mu nsi, Adolf Hitler. Kaakati ku lisiti ne bateekako Joseph Stalin okuva e Russia. Kati bano bonna benkubuulira kitegeeza nti Mungu bwana batwadde obulamu n'obusobozi, tujja kubaleeta mu maaso awo. Tutandise ne Escobar naye nga lisiti ekulaga nti Adolf Hitler, ne bateekako Joseph Stalin mu Russia, then batuleetera Pol Pot oba Paulo Pot kuva Cambodia, wene tumuyina ku lisiti alijja. Dr. Joseph Mengele musajja wa Adolf Hitler oyali amalawo Abayudaaya. Then ne baleeta Saddam Hussein nga yali so dangerous. Ne baleeta ku lisiti Idi Amin. Waliwo abadde bagamba nti Idi Amin tumwetaaga naye tumuleete mu abo be tuyinza okwogerako ne byakola maybe omulundi omulala, naye nga ne ku lisiti eno ey'abantu abakyasinza okubeera bakulembeze mu nsi yonna, oba kale abantu abanene, kuba abamu sina bakulembeze abakyasinza okubeera ab'omutawaana. Idi Amin bamuteekako Benito Mussolini okuva e Italy. Bajja ne bateekako Ivan the Terrible. Ivan the Terrible oyo yali mukulembeze wa Russia mu biseera biri eby'emabega, baali bamuyitanga Ivan the Terrible. Ekigambo terrible kitegeeza ekintu eky'obulabe. Kati ono bamwongerako eddala erya the Terrible, yamanyika nnyo nga Ivan the Terrible. Then Fidel Castro yaliko mukulembeze w'ensi ya Cuba, ne bamuteekako. Ne bajja ne bateekako Slobodan Milosevic, the butcher of the sub. Ne batuwa Muammar Gaddafi, naye ne bamuteekako. Kuliko ne Jack the Ripper kosa Pablo Gaviria Emilio Escobar, Osama bin Laden, Dr. Ayman al-Zawahiri. Ne bateeka ku lisiti eno ne bagamba nti abo ensi kasookedde ng'ebeerawo. In fact lisiti mpanvu kuliko abalala nga Mao Zedong. Naye mbadde jasi njagala kulaga nti gwe tugenda okwogerako mu byafaayo by'ensi yonna alowoozebwa okuba nti y'omu ku bantu abakyasinza okubeera ab'omutawaana. Era Abamerika bagamba nti yali narco terrorist eyasinziira mu kutambuza enjaga n'afuuka omuntu w'obulabe eri ensi yonna n'okusinga amawanga ga South America. Gwe tugenda okwogerako Pablo Gaviria. Ekitundu ekisoose oba ekisooka ekya Pablo Escobar paka buli kimu tugenda okukiraba, tewali jjinja lye tutagenda kuvuunula. Era ndowooza nga tetundaba mumaliriza, tunaaba twogera ne kuba yaga abalala ne bizinensi enjaga okutwaliza awamu okwetoola ensi yonna. Naye nga tutandise Pablo Emilio
Escobar Gaviria, Colombian drug lord, a narco terrorist, ate ng'ali munnabyabufuzi. Omukulembeze w'ekibinja kibaali bayita Medellin Cartel ekyali kitambuza enjaga ebitundu byonna ebya South America. Pablo Escobar batuuka n'okumutuuma erinnya lya the king of cocaine, kabaka w'enjaga, the king of cocaine, Pablo Escobar. Ayogerwako ng'omuntu omuyaga akyasinze okubeera n'ensimbi mu byafaayo by'ensi yonna. Wafiira oba muttira mu mwaka 1993 yali worth billions za America 30, billions za 30. Kati bw'okola estimation ey'omwaka 2024 gwe tulimu yandibadde azitowa billions za dola nga 75. Naye ng'ensimbi zivudde mu njaga era yandibadde at least mu bantu abasinga okuba ne ssente okwetola ensi yonna. Ssente ziyalina mu biseera biri zandibadde billions nga 75. Kyokka era abakubanga akyali mulamu, ne speed ku yali afunira ssente, abanoonyereza bagamba nti yandibadde azitowa $3 nga 3. Era kitegeeza nti yandibadde omuntu asinga okuba ne ssente okwetola ensi yonna, nga tali mu kutunda mafuta, nga tali mu gas, nga tali mu gold, naye ng'ali mu njaga. Escobar abakubanga ali present oba abakusigala ng'akola nga tebamutta 93. Of course, leaving other factors constant, yandibadde azituwa billions ebikumi nga 3. Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, ennaku z'omwezi nga 1 December 1949, Rio Negro, Colombia gye bamuzaalira nga 1 December 1949, Rio Negro, Colombia. Ensi yali yakava mu ssematalo emyaka 4 ne wazaalibwayo omuntu alibeera ow'ettabu alifuuka ow'omutawaana myaka 4 nga ssematalo awedde. Yafa wa myaka 44, yali yakagiweza bw'ati kubanga yaweza emyaka 44 nga 1 December 1993 aba atandika omwaka omulala ogw'obulamu bwe ogwa 45 abaagutandika enkeera nga 2 lwe baamutta. Escobar era baamuziika mu kitundu bakiyita Monte Sacro mulimbo waawumulidde n'okutuusa olunaku olwaleero nga bwe tujja biraba nga tutuuse ku nkomerero ye ya seri eno ya Escobar. Pablo gwe tugenda okwogerako bw'ogenda e Colombia abayaga baali batenda mutende nga bamuyita El Patroni, the boss. Escobar nga bamuyita El Patroni mu lulimi lwabwe ene waffe nga kitegeeza the boss, nga bamuyita Don Pablo. Don Pablo lyali lirye nga balimuyita the Don Pablo. Kakati kitegeeza sa, ene waffe kitegeeza Sa Pablo. Escobar ono nga bwe batumuyise Escobar ng'omuyita El Padrino. El Padrino mu Colombia, El Padrino ene waffe kiba kitegeeza the Godfather. Godfather ow'enjaga. Business eyo yali agyetisse nga bamuyita El Padrino nga buli omu yakkiriza. Kakati bw'oba tomuyise El Padrino ng'omuyita El Diablo, the devil, Stan awedde emirimu nga bamuyita El Diablo. Kati wulira mu byogenda okumanya mu maaso eyo, ono enjaga gye yakuŋŋaanya n'agitunda n'agifunamu omusimbi yatuuka neegasa abantu. Okimanyi ngera bw'ojja obbemanya mu maaso, yazimba ku masomero, n'azimba amalwaliro, n'addiza ekitundu mwe yali azaalwa naga nti bannange mwankuza bulungi ne baliira amapera n'ebirala, naye nnyina okubaddiza
era mu kubaddiza n'azimba amasomero n'azimba amalwaliro ewaabwe nga tebasobola kumuvaamu. Escobar twogera ku El Patroni oba Don Pablo El Padrino, Godfather. Aba Colombia bamwagala n'okusinga gye yali ava ekitundu ky'e Medellin ng'abakolera byannaggwano byokka nga talya yekka. Omukyala yagamba nti kasita abanga abbye n'atalya yekka awabi omuntu ali kugwa obubbi. Omukyala omubaka wa palamenti yayimiridde ku magulu abiri n'agamba nti kasita abanga alidde nammwe tubakutuma mu palamenti n'ogenda obasakira ebibbe ate nobba no. Anyway, katudde Colombia be bamanyi tuli Medellin. Kati abe Medellin mukuba nti bamwagala nga afunye ssente mu njaga abakoledde ebirungi ne bamutuuma Paisa Robin Hood oba the Robin Hood Paisa mu kumuwaana agamba nti tetumulabanga. El Diablo gwe twogerako. Now ekitundu kye bayita Medellin ngugambye gye baali bamuzaala Escobar e Medellin, akatundu kennyini nga bakayita Rio Negro. Asoma briefly Universidad Autonoma Latinoamericana. Ennaku zomwe ziri mu December 1949 nkugambye gye bamuzaalira. Mu baana ba kitaawe yali mwana wa kusatu mu baana omusanvu. El Padrino oba Escobar yali mwana wa kusatu mu baana omusanvu aba taata we, era yakulira famire yali njavu ekigenze ewala. Famire ya Escobar nga baavu bali be bayita bamponga byoya nga n'okusula basula. Ne mbagambye nti estimation ziraga abakubanga 224 waali yatibwa emyaka nga 21 egiyise. Abakubanga waali yatibwa 84 yandibadde mu myaka 60 bamuta akyali. Naye abakubanga waali yatibwa emyaka 31 egiyise 21. Kati abakubanga wali bagamba nti yandibadde azitowa bilioni zinga 3. Kati essaawa eno tewali azizitowa mu nsi yonna, yandibadde asinga obugagga. Naye ne bamutta kwana mwena myaka 31 egiyise. Naye ono gwe twogerako naggagga El Padrino bamuzaala mu famire enjavu nga nti n'okusula nga basula nga tebalina kyakulya. Kitaawe yali musajja yali maalimanga obuntu obutonotono okubeezawo famire n'okugenda ng'okupakasa ku kyalo. Nnyina ye yali musomesa mu masomero aga wansi nga kyafunayo tekisobola kumala famire y'abaana omusanvu. Akasente ke yasomerako akatonotono kaali ka maama, kubanga taata wa Escobar batulaga nti okulima kwe yalimanga ewaka omubajjanga ak'okulya. Kati akasente maama kefunanga ku ssomero ke yateekangamu okuweerera Escobar n'asoma mpola mpola paka mu high school. Naye atuuka nga tanaweza myaka 17 dropping out. Asooka avaamu yeeyiya nga bwengenda okubuulira, naye bwe wayitawo emyaka 2 ng'ali ku street yeeyiya akomawo okuddamu okusoma ne kazini we gwe baali bayita Gustavo Gaviria ne baddamu mpolampola okusoma. Mu biseera bino obulamu bwali bwebasomesezza ebintu bingi. Streets ez'ekibuga kino Medellin, Colombia zaali zibayigiriza ebintu bingi era nga bafuuse baganga stables nga ku ssomero tebakyasobola kufugika
essomero alivamu emyaka 2 akoma oluvannyuma emyaka 2 kati agenda okudda nga tokyalina ky'omugamba Escobar ne kazini we gwe beta Gustavo Gaviria agenda okulaba nga ebyokusoma era n'akita nga wayise omwaka gumu naye yadenga yakita muli yayinamuko elementi y'okwagala okusoma oba ya politics mu maaso eyo ng'awulira ayinamuko ekinyegenyege eky'okuyingira ebyobufuzi mu maaso yadenga ali muyaga yali criminal naye ng'alinamu ekirowoozo ky'okuyingira ebyobufuzi mu maaso eyo bw'amala okudduka mu kusoma olw'okuba nti yali afuuse mugezi wa ku street okusoma tiyamalako HSC oba high school naye yayiiya nnyo kuba yali mugezi mu kujjukujju n'afoojinga high school diploma oba certificate n'alaga nti yamalako yagijja ku NASA muba muntegeera si ku NASA yaffe wano mbadde ngezako balaga nti yajingirira ab'oku NASA batuwuliriza kajambo mwebale nnyo buli lunaku mutikkira abantu b'oku NASA buli lunaku mutikkira ate mmwe temuyina gondi nti oba guno mwaka bwe guti w'oyagalira nga bakutikkira ng'ogenda ofuna diploma ofuna certificate ofuna degree amasomero university ziri awo ku NASA eza buli kika now ono ye kyeyakola ng'agenda ku NASA ng'afuna diploma ya forginga n'asobola okweyongerayo mu college ng'ayagala okuwolereza ababbi criminal lawyer ng'aga nti bwe ndikula wakiri njagala nfuuke omuntu agenda okuwolereza ba criminals ate era nga njagala mbe abeereko munnabyabufuzi n'ekirala ng'ayinamu essuubi nti asobola okubeera president w'eggwanga eryo naye yadde yali ayagala okubeera criminal lawyer oba abeere munnabyabufuzi politician oba mu maaso yabeereko omukulembeze w'eggwanga president byonna tebyatuukirira kubanga akasente yadde nge ebirooto yali abiyina akasente kaali tekaliiwo nga tekamala maama musomesa yeeyiya taata mulimi agenze ku street bimulemberedde Escobar afoojinze high school certificate ayagala ayongereyo okusoma naye nga akasente tewali munnange kiyakola kwali kusalawo kukkiriza nti ebyokusoma tebigenda mumukolera olw'essente okuba nti zaali teziriiwo n'asalawo kubanga emyaka giri ebiri gyamala ku street ayina obulamu bwe yalengera bwe yalaba naga kakati omugezi agenda n'obulamu buli obw'oku street mu bufunze asalawo okutandika criminal career ey'enjaga kati awe tugenda okutandika omukulu asazeewo ayingire criminal career ebyokusoma biteeke ebbali tuli mu alipoota namutayika tutandikiraawo Pablo Gaviria Emilia Escobar ebiseera ebisinga bw'oba owuliriza bw'oba olina omutino gw'owuliriza oba oli ku TV oba oliwa ofubanga nnyo okufuna ekyokuyiga bino oluusi tetubibaleetera kukola ki kunyumirwa bunyumirwa oba kutwaliriza budde ofunangamu kyoyiga kakati nze ndafunye dde ekyokuyiga mwene emboozi gye tutandise kiriwa munnange tolowooza nga nti ensi eyina omulyango gumu Katonda yatuwa obulamu nga tulina emiryango mingi wetusobola okufulumira oba okuyingirira Escobar kino kyakula yakikola mu bubi sikugambye nti nawe genda okikole naye bw'atunulira famire mwava atajja kusobola nga maama musomesa akasente katono akabasomesa be Uganda mukamanyi ngamba beeri e Colombia naye ndowooza somesa we batyo akasente kaba katono okitegeera taata mulimi omwana agenda okulaba nga tajja kusobola n'ayiiya kati ekyo kyembadde njagala okugamba oyiiyanga bw'olaba ng'ekintu ekimu kyoliko nga kiganye oba bw'olaba nga ebintu bikusobedde awantu awamu please yiiya toyiiya mu bubi togenda kola ekitali mu mateeka naye yiiya wabeerawo omulyango omulala ono yayiiya mu bubi n'ayingira awalala laba
eyakulira mu family empi enjavu bwafuuka biliyoniya yayiiya gana kakati wano waba tewali ssuubi byokusoma biganye njagadde embere looya nyina njagala kubeera mu nebyafuzi mu maaso eyo kati ate biganye kwegamba Escobar n'ayiiya nawe oyiiyanga era tokkirizibwa kukaaba bwavu kubanga family gye bavaamu njavu yadde nga wabeerawo obuzibu bungi nnyo omuntu okutandika obulamu n'agaggawala mu maaso eyo nga family yali enjavu ebiseera ebisinga family enjavu bwanga gy'ovaamu gusobola okufuuka omuziziko naye emiziziko buli gyera givaawo oyinza okutwala akadde okugaggawala naye era osobola ng'ono bwe yakikola kaakati munnaye teweekubagiza tandika kati nyina mukwano gwange ali awo Kawempe yaŋŋamba ewaabwe baali bamuyita muyaayu gwali muyaayu oyo mwana muyaayu kusomera kuddukamu n'ayingira ekibuga n'afuuka omuyaayu ng'ewaka bagamba nti ogwo muyaayu guli mu kibuga naye munnange bwe waayitawo emyaka ogwali omuyaayu family terina kyesobola kukola okugjako ng'ekubidde ku muyaayu gwe baali bayita omuki omuyaayu gwayiiya kati meeting tezitandika nga omuyaayu tegunnatuuka katweyongereyo mbadde mba wakyakulaberako I hope nti mwina kimupiikinzeemu osobola okwerwanako Escobar biri byonna biganye agamba nti kati omugezi atandika criminal career amaze ku street already emyaka 2 naddayo ku n'asoma briefly agenda okulaba tebikyagatta agamba kakati sobola okutandika ayina byayize atandika criminal career kakati ekibuga kino kyali mu cemeteries nga kirimu zirimbo gamba nti bano tutalina kyakulya mudda ku ntaana muyoyoota ffe tusula njala mwemuyoyoota ntaana ono mufu yafadda n'atandika okubba amayinja ago ag'omuwendo ge bateeka ku ntaana Escobar eri Padrino ayingira limbo mvubuka muto myaka 17 ayingira limbo kakati njagala sente ayingira zirimbo tandika okubbaga amayinja kakati nga kiyakola amayinja ge bateeka ku ntaana ag'omuwendo n'atandika ogozanga n'amaana addamu n'agatunda n'afuna ekigulira magala eddiba Escobar magambye nti ku myaka mito tanaweza na myaka 20-18 ayingira zirimbo bwabba kasita ategeera wali entaana gye oba limbo amalaalo ge bateeka ku simanya amayinja ag'omuwendo mufu yeebase mwonoona sente ng'abibba atandiikiriza avudde mu ssomero bw'ava ku ekyo obulamu bwe yalimu ku street bumulaga nti already waliwo gangs ewaka avuddeyo olwo ne ku ssomero avuddeyo atandise obulamu bw'ava ku ekyo akizuula nti ku streets ez'ekibuga Medellin wali abaali babba emmotoka nga bwe bazitunda gamba kati atawo mba nkikubye mbadde ku kyakubba mayinja gano nga obusente bampa bukyolo oba bampa butono kakati ogunaguna aguyingira babba emmotoka bwe bazitunda Escobar ono ekyo nakyakiyingira asookedde mukubba mayinja ag'okuntaana atandise obubbi bw'emmotoka Pablo kakati era mu kaseera ng'ali ku street ebyo byonna abikola ategeera ku mirimu emirala egyali gireeta akasente naddala nga tolina kyotaddemu nga totuuyanye emirimu egyo nga togenda nasalawo akozesa bwongo
bwongo n'amaanyi capital tewali naye ng'ojja funa ssente ebiseera bisinga abo abaana babeera ku street ababbi b'oku street tebateekamu gondi gabeera amagezi oluusi n'amaanyi amatonotono okitegeera kakati abaali ku street akizuula nti waliwo bizinensi endala eyali yefuna gwe wamba omuntu bakuwa obukadde 100 oba olimye waani ogwo nagwo naaguyingira kuwamba omuntu ne basaba ranzo mufi zensimbi eziweebwayo okununula omuntu abeera awambiddwa kati ogw'emmotoka agulemu bazibba bwe bazitunda bwe bazijjako ennamba bakolaki bwe bazitema ne bazikyusa ne bazifuuyira bangamba lwa babikola ebwayise eyo ebyo bazitema eddamu neekuyitako n'ogivira neekubira n'eŋŋombe n'ogiviira nga ye yali eyiyo ng'omwana abaana bagitemye bagifuuye bagiwadde ennamba endala nti ng'ennamba evudde wanga bagirina bagiwa ennamba endala ne kala endala emmotoka neekuyitako ate zino enguudo zewaffe Kampala sizentono nayagala n'okulinnya oluusi musajja wattu wadda ku boda najje naakuyitako kati byonna Escobar yabikola kati mbagambye nti era ku street kuno kwategeerera nti osobola okuwamba omuntu ne bakuwa ssente muvubuka waaki ogwo n'agamba ogwo nagwo guje nagwo kangukole n'atandika ogwo okuwamba avudde mu kubba mayinja ku gundi ku ntaana n'atandika ogw'emmotoka n'atandika kidnapping business ne banne ku street Pablo eri Padrino muvubuka muto tannaba kufunamu nnyo kati n'awamba omulimu gwasooka ennaku zino mukiyita kukikuba ndowooza bwe nkyogera muba mutegedde mukiyita kukikuba yakikubye kati kaŋŋondezeemu Seeka Kasule kizza ku muzikiti ewandegeya kati yakikubye ab'emyaka egyo mutegedde kyemba ntegeeza kakati Seeka Kasule ku masijidi ewandegeya kati luno olulimi luba lulwo omulimu gwe yasooka okukola n'afuna ssente empitirivu yawamba omugagga omu baali bamuyita omugagga omu yali ava mu famire eyaba Echevarria baali bagagga nnyo mu ggwanga lya Colombia omugagga baali bamuyita Diego Echevarria nga mugagga ekyenkanidde awo ono Escobar yakulemberamu abaamuwamba gwali mwaka gwa 1971 n'akulemberamu abaawamba omugagga Diego Echevarria Escobar enfunde zaali zisenga bawamba obusimbi bwe baasabanga bwalinga butonotono nga tebukanga nnyo naye nga balinda bafuneyo omunene nabo beekubeko enfuufu era mu ssama w'omwaka 1971 Escobar ekitimba kye ne kifuna omugagga Diego Echevarria ne bamufuna ne bamukaba kakati baasaba ensimbi ranzo mufi ya $5,000 beddu okumuyimbula baasaba $5,000 era baazifuna naate ekyenda kuno okumutta ne bamutta baafuna $5,000 bano Escobar gwe yali akulembeddemu yali omukulu mu kuwamba Diego Echevarria ne babawa $5,000 obukadde nga 185 mu kaseera ako ze baabawa okuyimbula omugagga Diego naye atira ne bamutta akati kino kyayongera okufuula Escobar wettutumu amawulire g'okuwambibwa okwo gatambula nnyo okwetoola Colombia n'amawanga gonna aga South America n'okuttibwa kw'omugagga era gavumenti ya Colombia neenoonyereza nnyo okwagala okumanya ani yali emabega wa kino bagenda okunoonyereza ennyo
ne bazuula nti waaliwo omuvubuka ow'omutawaana mu biseera ebyo yali ayingidde bizinensi y'okuwamba gwe baali bayita Pablo Escobar. Kati nate bizinensi y'okuwamba ne wano weeri e Kampala oba yaliwo kubanga mwami omwannyumiza yangamba nti yabivaamu balina emmotoka zaabwe mu Kampala muno bakuyingiza ne beefuula ababuliddwa gye balaga oba kale ne bakuwamba ne bakuvumba gati ne bakuteekamu olumala okuyingiza emmotoka bayinza okuvuga nga bakututte ku lw'emitiyana ne batuuka mu maaso eyo awatali bantu ne bakuggyako ATM ne bakugamba nti tuwe ATM code in fact pin n'obawa pin ne bagenda ku banka ne bajjayo ssente nga bakozeseza ATM yo kubanga wabawadde pin oli ku mudumu gwa kiso ekiso kiri ku bulago kaakati bwe bamala okuggyako ssente batuma munnaabwe omu n'ava mu mmotoka gwe balina bakusibidde mu mmotoka ya buyonjo ne batuma munnaabwe omu n'ava mu mmotoka n'agenda ne ATM ku banka n'akola withdraw ya ssente oba bafunye emitwalo 8 oba mmeka nga beeyongerayo kaakati nga bafuna gye bakuteera nembo nga tebatta ye bwe yanyumiza emboozi nti baali bawamba gyali omwami eyo zandiddamu ne mukolako interview endala kaakati amawulire gukuwambibwa ak'omugaga Diego galeeta omulenzi ono Escobar omuto mu limelight afuuka watutumu okwetoola eggwanga eriyitibwa Colombia. Gavumenti emuteekako attention ne gavumenti ya America etegeera nti waliyo omuvubuka ali atandise bizinesi y'okwamba abantu ate ali mu bya kidnapping nenga tannaba kuyingira bulungi njaga okutambuza enjaga bwatyo briefly Escobar bw'atandika obulamu but later ataafuuka wa tabbu. Oluvannyuma afuuka wa tabbu ono nga bwe ngenda okubuulira musaafu ey'okubiri kubanga amala atandikawo ekibinja ekiyitibwa Medellin Cartel. Kaakati bwe tukomawo tugenda kutandikirawo tulabe engeri ate gy'atandikawo weebale nnyo ebali ddala agaye nti tuli eno tuli mu kuziika Tamale emirundi agaye nti nze Kim tutaddeko this is Kim tutumbudde wano ejjeza mwebale tuwuliriza ono ye naŋŋamba nti ŋŋambye atya Kabuye Patrick nga bulijjo mu kiraasi ya lipoota tabulamu ava eri Wakiso agaye nti story ya Escobar. Tujja kutuuka wawe yeragira nti addiza ku bantu naye nga webala nnyo okutuuliriza n'okutugobera. Munywanyi Dr. Kayima oli mu Bakayima Center naye nkubuuzizaako nnyo itula kirokole Sawusale Kawanda naye nenkubuuzaako abaamwe n'abatumbudde nja kuba mbalengera mpola mpola. Kati katweyongereyo amaze ofuna experience yatandikira mu kubba tombstones nadda mu kuwamba nagendako mu motoka kati afuna obumanyirivu mu kalimu kyokera awulira nti waali waliwo ebibinja ebyenjawulo ebyali mu bizinensi y'enjaga. Escobar ono eyali mu organized crime for a decade ebyo byonna yabikolera emyaka nga 10 kakati emyaka egyo 10 giba ginaatera okuggwako awo wonna tewaliiwo njaga era tonnawulira nti ali mu bizinensi yanjaga emyaka egy'ensanvu bizinensi ya enjaga n'etandika South America. Enjaga etandika Escobar y'omu ku baabuukira kaakati ate nga alina mukoneka capital akaali kasobola okutandika era
agitandika bizinensi mpya bagagga bajettanira efuna kiralu Escobar atandika era ekitongole ekiyitibwa DAS Colombian Security Service ne bamukwata mu mwaka gw'1976 atandise bizinensi y'enjaga kwolwo yali ava mu ggwanga erya Ecuador olwo Lord atandise okugifulumya eggwanga lya Colombia katale kakyali kapya aba DAS Colombian Security Service ne bamukwata mu May w'omwaka 1976 mu kumukwata nga yakakomawo okuva Ecuador ab'ekitongole kino ekya DAS baasanga kilogulamu z'enjaga 39 Escobar yali azikukulidde mu spare tire ow'emmotoka ye ne bamukwata Escobar naye ensi eno already yali eyonoonese ng'omugagga tasibwa mwene ensi eno ng'omwavu tasinga musango omugagga tasibwa oba kufaananako nga nsi eki omwavu osinga omusango nsi eki eyo bano gye baagala okufaanaganamu omwavu nga tosinga musango e Colombia mugagga nga tasibwa Colombia kakati Escobar tebereza ng'ali mu kkomera olwo ayingidde Medellin Cartel takola yekayina n'abaana babayita baana bakulira omugagga mugagga Escobar tannabagagga wala nnyo atandika butandisi naye ayina abaana abaleebeesi kati abaana n'ayita mu baana ali mu kkomera n'influencinga omusango jaji yasooka yali mukambwemu Escobar making sure nti amujja musango tebereza musibe Escobar naye n'asalawo nti omulamuzi gwe bagutaddemu mukambwe tajja n'amujjamu Escobar Don Pablo ne bamuleetera omulamuzi ow'okubiri nga ne gavumenti nno temanyi oyo yamuwa kasente omulamuzi ow'okubiri musango guno Escobar yamuwa sente era n'amuyimbula ne banne bonna kati Escobar guno agusimattuka omulamuzi yasooka yali akaluba nga bamugamba katukuwe sente okiveemu ng'agamba nedda mateeka gayina okukola n'afuna engeri gye yagulirira n'avaawo ne baleeta omulamuzi omulala ye yamuwa beyiro waliwo nno keesi efaananako bweti mu Uganda wano yabaddewo era waliwo omulamuzi eyaluguddemu tukuwa ssente otuveeko ogaanyi kaakati katugende mu maaso n'eby'e Colombia omwaka ogwaddako kino amaze kisimattuka bagambye nti afuuse loodi enjaga kaakati atandikidde ddala gitambuza agenda Ecuador bw'akomawo kati yajjukira omwaka ogwaddako yali musajja atereka obusungu Escobar agent okuva mu kitongole kya DAS Colombian Security Service eyali akulembeddemu okumukwata omwaka ogwaddako Escobar yamulyawo over bamanda ne bamutta lwaki bamutta kugezaako kuyingirira bizinensi ya mugagga Lord Pablo El Padrino the devil kakati oyo n'amugyawo Escobar ono ensimbi zongera okumuyitaba ng'enjaga agifulumya bw'akomawo yayongera okukozesa ssente to bribe and intimidate Colombian law enforcement agencies ebitongole byonna yatandika ebya security ebyandibadde bimuyigga
yabikuba ssente mu maaso. Escobar nkuwa ssente ondeke. Era yatandika enkola eyitibwa carrot and stick strategy. Escobar atandikawo enkola eyitibwa carrot and stick oba money or death, silver or lead. Ojulidde? Silver or lead. Nkuwa ssente ondeke enkole byenkola oba nfaafaagane naawe. Money or death. Nkuwa ssente ondeke oba fafaagana nange ofe. Escobar akati nga bw'atyo bw'atambuza emirimu gye bagambye nti enkola ya carrot and stick n'agikulembeza mu mirimu gye. Fafaagana nange at your own risk. Either enkola ya carrot and stick ekozesebwa nnyo mu enkola ya carrot and stick ne mu mawanga oba mu byobufuzi mu diplomacy bagikozesa. Waliwo abakozesa enkola eyo ya carrot and stick. Ekyokulabirako eggwanga erimu lisobola okujja ne likugamba nti kakati tubadde tusaba okule kino na kino na kino, mboogaana ne baleeta military action. Carrot and stick. Kakati era mu nkola ya carrot and stick mu byobufuzi omuntu bwe bamugambira nti tubadde tusaba oyingire NRM okole ki bwetyo tutule ku meeza, mpa kyakulabirako. Tutule ku meeza tukole ki bebe bwogezaako gaana ng'oyingira kitali, mbokkirizanga oyingira gavumenti ng'olya ssente. Enkola ya carrot and stick. Silver or lead, money or death. Salawo mu byobufuzi gyeri kati ne wano yajja applyinga carrot and stick. Salawo ate era enkola ya carrot and stick eridde abantu bangi ne mu byobufuzi ne mu mawanga gali ku mutindo gw'ensi yonna nga bwemutera tugoberera eyo. America yasinga okukozesa carrot and stick nti kkiriza byenjagala, tambulira ku byenjagala, bw'oba tobitambulirako Iran nja kukuba, North Korea nja kukuba. Carrot and stick. Kakati mwami Pablo Emilio Gaviria Escobar ene enkola ekozesebwa omuntu alina ebintu bibiri. Okusooka ng'olina influence, ekyokubiri ng'olina ne ssente. Awe enkola naye bw'oba tolina ssente olina ngeri yonna. Kati atandika okubribinga kumpi buli kyali kimuyita maaso. Abamunoonya naye atandika obbanoonya, naye okubanoonya kwe yasookanga kuba ssente. Option 1 was money kuba yali azirina. Kati option 2 was death, kufa. Yasookanga kugamba nti please kwata ssente ondeke nkole ebyange, njaga ngifulumya muno mu ggwanga ngitwala mu America nawa, nkimanyi tekkirizibwa but kwata ssente kankwe ku ssente olyeko ondeke enkole. Law enforcement agencies eza Colombia zina mu ngalo tanaga nti please kiriza nkuwe ssente. Bw'oba tokkiriza kale ojja kufa amasasi. Escobar kati ebitongole bya security ekyabituukako okiwulidde, gaana at your own risk. Bw'ogaana okulya ssente ojja kufa. Yali enkola ye ate nga ne bweguba mwaka guddako ng'asobola okuyiga n'akutta. Ng'oggyeko okutiisatiisa n'okugulirira ebitongole byonna ebya security. Don Pablo ono
bannabyabufuzi bonna yatandika bannabyabufuzi bonna munda mu ggwanga eryo political candidates abateekamu ssente oluziweze n'abateekamu ssente bayingire mu bifo ebya waggulu kimusobozese okuyisangawo ebibye yabateekamu ssente. Don Pablo naga nti bannabyabufuzi njagala nga n'atuuka wano nga waliwo ebyange nga basobola okubaako be bayisaawo ebibye. Bakandidate abawerako abateekamu ssente ne bayingira yafeesi ez'ebyobufuzi. Don Pablo ng'ayagala bamwanguyize singa kiri bakyetaagisizza. Newankubadde nga ekibiina kye kya Medellin Cartel kyatandikibwa mu myaka gya 7 kyakula. Era omwaka 1978 Escobar abaako ba drug lords abalala basisinkana ne bakola kolabo oba coalition batandika okutambuza enjaga nga bakolagana. Era omwaka ogw'1978 we gwaggwerako baali batandise okuyingiza enjaga mu katale akanene ddala. Ba 78 enjaga yali ezitowa kilogulamu z'omutwalo 19 baali bamaze ogikukusa nga bagiyingiza eggwanga lya America. Akizudde nti mu Ecuador tekikyagira kakati n'asalawo n'agamba nti kati America. It is now America 78 sente nga zimuyita okamala. Escobar kiyakola asudde akatale k'enjaga akanene ddala mu America abadde agitwala Ecuador. Kati azudde akatale akanene mu America n'agula akazinga. Escobar naga nti omugezi agula akazinga. Agula akazinga ng'agenda kukola ki? Kutambuza njaga. Agula akazinga nga kali kumpi na America efuuke senta wagenda ogiyisanga ajingiza eggwanga lya America. Weebale nnyo akyataddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo tugenda kukoma tutandikira wagula akazinga agamba nti nja gitwala mu America. Tukomawo Pablo Escobar Gaviria the drug lord. Gambye nti nze ndi wano ku Namayi wa taxi park Sempijja kwetuli agenti okwekkiriza mu kikulu kyagidde ku Pablo Dignity Rutete Gaza Road Charles Metal World. Mwebale nnyo abatuliriza ate abali side eyo Beckham okuva Ennyenje Mukono webale tugoberera wadde obuuza nti waliwo update yonna okuva e Russia. Tujja kusinga kubiri etanca ebya Russia naye nga abasajja emmundu ekyavuga Ukraine bakyalemedde munda mu Russia. Bakyalemedde munda mu Russia gye bali. Update ezo tujja kujja nazo weewa ntegeddeko nti ate President Putin asuubiddwa okufuluma eggwanga eryo tadduse naye alina waagenda okukyalako. Bossa okuva Entebbe naye weebale nnyo okutuwuliriza akaseera kano. Naye era nkujjukiza banafe aba Apple Skills Institute bagamba nti onoonya mulimu naye tolina wotandikira obadde okimanyi nti kakati osobola okufuna obukugu omulimu mu myezi 3 gyokka ate ng'ofunye ebbaluwa ya DIT. Aba Apple Skills Institute bagamba nti be bakikola bakumizawo short course program eya August ne September. Eri abantu mwenna abasoma n'abatasoma mugenda kutendekebwa mu bintu bino wammanga: video editing and production, okola filimu ne movies za TV, okuweereza ku mpewo za radio ne TV, okola graphics designing ne website designing, okwata kamera n'okukola mu control room za TV, okuyiga computer, okukola obulango bwa radio ne TV. Babagamba nti abayizi babayunga ku mirimu wamu n'okubatikira. Tewenyoma butasoma geno tukize ekirooto kyo ku Apple Skills Institute wewandiise ng'okuba ku noti 7 noti 6 0 oba okube ku noti 2 noti
926 noti 2 noti 926 Apple Skills Institute bali ku Tagi Hotel Road Kampala Martin Road emabega wa City Oil a petrol station. Atweyongereyo omwami ono azudde akatala akalala Escobar Don yali mugezi yali mujagujagu yensonga lwaki magambye nti mutwaleko ekirungi kye yali ayina n'omuntu omubi osobola okumuyigirako. Ono yali mugezigezi ng'ayiiya obwongo nga bukola yadde nga yali teyasoma nnyo high school teyagimalaako ne diploma ne certificate gye yafuna ya faking and faking yali yakunassa naye yali mugezi kati azuula akatale mu America. Olwo demand abantu abaali beetaaga cocaine munda mu ggwanga lya America baali beeyongedde obungi ng'akatale k'amaanyi. Sikoba n'agamba nti mugezi olwo nafuuse mugagga mbabuulidde family mwe yava n'asooka n'atuuza banne ne bagamba nti akatale tukayina kaka tulina okufuna smuggling routes eziwerako tugiyingiza tutya mu America. Eyingira etya America gyayagala okutwala enjaga si Ecuador si ggwanga ddala lyonna si Paraguay si Uruguay si Peru balirwana ba Colombia kati eno nga security gyeri ey'ekika ekyawaggulu ennyo ye wali akatale akanene kyokka ye wasinga okuba security agamba nyina okugitwala already networks nga amazo zikola. South Florida asudde enkesi intelligence ye emulaze nti enjaga esobola okutunda South Florida. Intelligence ya Escobar emulaga nti California akatale gyekali Puerto Rico n'ebitundu ebirala. Kakati kyeyakola ng'atuuza banne waliwo n'ekibinja ekirala ekyabayaga ye ne banne abalala byatandika nabo Bedrin kwaliko Saabayaga omulala gwe baali bayita Karosi Lehida ne batuula wamu ne bayiiya obwongo ne bagenda e Bahamas. Waliwo akazinga ke bayita Norman's Cay kali mu kilomita 135 okuliraana America ne bagulawo. Baagula ettaka wano Escobar agula ettaka ne banne lyali liwezaako kilomita namba. Ettaka lyali ddene kati ne bateekako airstrip ya kilomita namba. Ulira abayaga bagezi kagezi munyo yani mu byonna Pablo basemberera America nga temanyi America tekkiriza muntu ayingiza njaga waayo. Kati Escobar akiraba nga kijja babeerera kizibu okukusanga enjaga okugijja Colombia ne mawanga ga South America amalala okugitwala direct mu America nga tebayina weba giwumuliza. Kati kyebakola nga bagenda ku kizinga ekyo kyebayita Norman's Cay kisanga mu ggwanga lya Bahamas kumpi na America kilomita nga 305 kuvanga Kampala eno nagenda Mbalala ne bagumba awo. We baagula ettaka lino ne bazimbawo airstrip ekisaawe ennyonyi we zinaagwanga Escobar ne banne bazimbawo haba bazimbawo hoteri gali kwoleka era
bazimbawo amayumba g'okusulamu ne bateekawo amaato n'ennyonyi. Era ekikulu mu yonna engeri ekiri nti baali baagala ebeere shipping center yaabwe ne bazimba zi warehouse ze baali bazimbiddemu fridge refrigerated warehouses ezaali z'okutereka enjaga balabe nga teyonooneka. Kumpi n'Amerika ne bazimba Escobar aguze kumpi ekyalo Kiramba ku Kizinga. Mbagambye ataddewo ennyonyi we zinaagwanga. Afunye woteeri, mayumba, amaato n'ennyonyi we ziri awo. Bizinesi yanjaga mugagga Escobar Don Pablo. Kati okuva mu mwaka 1978 okutuuka mu mwaka 1982 gy'emyaka 4, this was used as a central smuggling route to the US. Wano we basinziiranga okubala abasecurity ba America. Jjukira nti omusirikale wa America enkola ya carrot and stick erabika nga etakola bulungi. Carrot and stick mu America yali tekola bulungi. Enkola ya lead or silver, accept money or you face bullets, ene enkola yali tekola bulungi mu America. Basirikale bali well paid, ate ne buyagala kuba masasi oyinza obutabasobola kati nga kijja mu kaluubirizaamu. N'olwekyo nga alina okupulaninga ennyo, akozesa amagezi mangi, enjaga yengedde etya mu America. Bano abeewaabwe Colombia baali baavu, basirikale nga banaku nga banaku nga tolina kyobagamba ne bakigaana abasinga. Era be yatta baali batono, be yawa ssente be baali abangi. Ng'era bw'olaba bw'obeera ku kkubo kwo ng'ovuga kino bannayuganda mukimanyi, bakyali bafa abo abali ku nguudo si kubaloopa, naye ndowooza ne bakama bammwe bakimanyi nti be mukwata batono okusinga ababawa ssente. Kino mukimanyi abasirikale abali ku makubo ga Uganda, ne bakama bammwe bateekwa okuba nga bakimanyi nti baddereeva abakwatibwa ku nguudo za Uganda nga bakoze ensobi bamenya amateeka g'ekkubo n'ag'ebidduka batono nnyo okusinga baddereeva abasasula enguzi. In fact, oyinza okwesanga nga ku bantu abamenya amateeka g'ekkubo waliwo percentage edduka atomedde omuntu oba ayise ku kitala n'adduka n'agenda, abo nabo batono. Kati abakwatibwa batono bayinza okuba tebaweza 10% ne batwalibwa mu mateeka, naye nga bayitawo batya kintu kidogo. Nyina munywanyi omu namubuuza nti omuntu kwe givuze kati emyaka giringa 3 tayina permit. Namubuuza okikola otya ku kkubo, n'aŋŋamba permit yange ya green. Konze otegeeza ki? Nti 15,000 eza Uganda ye permit yange. Nze kastansanga omusirikale nga nzijayo aka green nga mpitawo. Kwe kuŋŋamba nti ye permit ye kapapula ka green. Okitegeera? Ate naffe bannayuganda tulireze oba tuli bwe tutyo. Omuntu asobola okugaana okugenda okufuna permit n'asalawo okusasula enguzi buli lunaku. Kati munnayuganda ye mulaba edduka, ye muntu asobola okugaana okugenda okufuna permit emitwalo 25 oba 3 n'asalawo okusasula enguzi okumala emyaka 3. Permit gye yandibadde ekosting emitwalo 25, ye munnayuganda n'asalawo enguzi agisasule okumala emyaka 3 nga buli lunaku ne baba asasula mutwalo tafaayo. Munnayuganda omusanga nga side mirror egenda omukwasa ku kkubo ya mitwalo 3, bagenda mukuba fine ya mitwalo 10 nina atagiteekako.
katuveeyo eyo tubadde tuli ku Escobar America bw'alaba nga biganye America tajja kusobola kukozesa bulungi ssente kati ebyadda nga alina okwebeereramu n'ayiiya Abamerika n'abadda kumpi nga kimwanguyira ojje kukusa n'ajingiza mu America bali mu kilomita bagambe nti nga 350 ze mayiro nga 220 Escobar ayongera okukusa enjaga agituusa munda mu ggwanga eritibwa erya America yasinzirangaawo okumala emyaka 4 ng'agikukusa agiyingiza eggwanga lya America ava kazinga kayitibwa Norman's Cay Bahamas yagiyingizanga yadde nga America yina amateeka mangi era ensimbi ze yakola mu myaka 4 wakati w'omwaka 782 ebyaddala zamuyitirirako Escobar nga mpitirivu kamala era ku ssente zino n'agula square ya kilometers 2 mu kitundu ekiyitibwa Antioquia several million azikozesa n'azimbako amaka ge tujja okulaba oluvannyuma ge bayita Hacienda Naples amaka gaggadde ge yazimba kiringa kyalo kiramba bye yateekamu ebingi ddala nja bikubuulira Pablo Escobar atuuka ku height of his power ensi ya Colombia agifukamiza America emutegeera nti gyali era etandika okumuyiga kubanga yakimanya nti omusajja enjega yali agiyingiza naye nga tebamufuna kakati bwe yali asoma nkutegezezaako nti Escobar ono yali ayagala nnyo ebyobufuzi yali alinamu element y'ebyobufuzi ng'awulira ayagala biyingira Pablo kati awo tugenda kutuukawo naye ewaka Colombia yatandika okusasula abantu nga bawa ku ssente ezaali mu njaga kubanga zaali mpitirivu nnyo basitaafa baali bamukolera abo nga tebakaaba Escobar yasaasaanya millions of dollars okulaakulanya ekitundu gye yali ava Medellin amayumba agaali eno nga gafaanana bubi yalagira abantu abaamukuza ku kyalo bwe yaliira amapeera ne bagamenya yabazimbira complexes ng'akozesa ssente z'enjaga Escobar ng'ayagala ekyalo ekyewabwe Medellin kirabike bulungi mbagambye nti azimba zi complex obuyumba obuto obwali bulabika obubi ewaabwe naga temujja kunswaza nze Escobar n'azimba zi complex abantu mu batandika okubeera yazimba zi parks e Medellin yazimba ebisaawe by'omupiira yazimba amalwaliro ssente alina mpitirivu yazimba amasomero n'azimba ne churches Escobar byonna bizimba kubanga ssente yali alina mpitirivu ate era yali ayagala nnyo ekitundu gye yali ava okitegeera ekitundu nga kimusula ku lufuba yakizimbamu ebintu bingi Escobar oyo oluvannyuma n'abaali mu politics abalumba abazoganyeemu afunye ssente kati kangende enzoganye mu ba politics